Mwana omuto Mukama waffe yeebazibwe nnyo okoze bulungi okubeera nga wooli owulira ebigambo bino bye twongera okuyiga. Mujjukire omulundi guli twalaba engeri Katonda gye yatandikwa okutondamu ensi Bayibuli egamba nti yali yeetabudde nga n'ekizikiza kyagikwata yonna. Ate era kye twalaba omulundi ogwo gwayita nti amazzi gaavanga wano wansi ku nsi ne gakuba eri waggulu ku siiringi y'eggulu nga byonna tewaliwo kintu kyonna ekisobola okubeeramu. Era ne tulaba nga Katonda bwe yamala bwe yatandika okutonda ensi yasooka kuggyawo kizikiza kiri ekivaawo kubanga yatonda obutangaavu. Bwe yamala okutonda obutangaavu n'atonda ebbanga kubanga tewaaliwo bbanga, amazzi gaali geekutte gano n'agali waggulu. N'atonda ebbanga, amazzi agamu ne geeyawula ne gadda waggulu n'amalala ne gadda wansi. Ebyo twabisoma. Ekirala Katonda kye yatonda ekyokusatu kwe kutonda olukalu n'ennyanja, kuba yagamba nti naye amazzi gano agali ku nsi gadde mu kifo kimu, era ne gadda mu kifo kimu ne wasigalawo olukalu. Kati olukalu bwe lumala okubaawo, twakoma ku lunyiriri lwali lwa 11. Bwe lumala okubaawo olukalu, Katonda n'ayogera nti ensi emere ebimera nga wamaze okubeerawo olukalu kubanga teri bimera biyinza kumera ku mazzi. Omuddo ogubala ensigo, omuti ogw'ebibala ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, ogulimu ensigo yaagwo ku nsi, bwe kityo bwe kyali. Byo bino ebitonde byo bigondera Katonda, buli kyagamba kibeewo nga kibaawo. Olw'ekkumi ensi n'emera ebimera, omuddo ogubala ensigo mu ngeri yaagwo, n'omuti ogubala ebibala mu ebibala ogulimu ensigo yaagwo mu ngeri yaagwo. Katonda n'akiraba nga kirungi. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokusatu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga. Omwana omuto ajjukira ebbanga liri Mukama Katonda lye yatonda? Kubanga teryaliwo. Ensi yali ejjudde amazzi, ejjudde ekizikiza, yonna entabufatabufu, naye n'agamba wabeewo ebbanga. Kati mu bbanga omwo n'agamba, Katonda n'ayogera n'agamba nti wabeewo ebyaka mu bbanga ly'eggulu. Ebyaka mu bbanga w'eggulu. N'abiteekayo biki byateekayo mwana omuto? Ndowooza obimanyi. Emmunyeenye, omwezi n'enjuba byonna n'abiteekayo. Era tubiraba. Ne bwe biba misana byo gye biri kubanga byagondera ekigambo kya Katonda ne bibaayo. Byawulenga emisana n'ekiro. Lwaki? Ebyaka ebyo Katonda yabitonda byawulenga emisana n'ekiro, bibenga obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka. Kubanga omwezi bwe gubenga gwakoze olwagwo ne gumala, n'omusana nagwo ne gujja nga tugamba olwo lunaku lumu. Omusana bwe gwaka ne gubulirayo ng'omwezi gujja, bwe guggwayo nga tugamba ezo nnaku 2. Ebyo ebyaka eby'omu bbanga bye bireetera okwawula, bwe bubonero obukola ennaku, emyaka n'ebiro. Bye yakozesa okwawula. Kubanga singa twali tubeera mu kitangaala kyokka ng'obudde misana, tetwandyawudde olwaleero ennaku z'omwezi mmeka, olwaleero emwezi ki, olwaleero omwaka ki, tetwandyawudde. Naye ebyo Katonda yabitonda bituyamba okwawula ebiro n'ennaku n'emyaka. Ndowooza mwana gwe otegedde. Ebyo ebyaka ebibiri bye bituleetera okwawula ebiro, nti olwaleero kiro kyakumeka, lwakusatu, olunaku lwakumeka, lwakuna, n'emyaka ebiro ndowooza gy'emyezi, n'ennaku n'emyaka
ne bituyambako okwawula ebyo byonna nno Katonda abitonda nga alina tajeti era njagikubuulira gye bujjaawo mu maaso sigenda kwerabira. Olw'ekumi-n'ettaano bibenga ng'ettabaaza mu bbanga ery'eggulu byakenga ku nsi bwe kityo bwe kyali. Katonda bwe yabiragira okubaawo byonna byabaawo, gwe mwezi, emmunyeenye n'enjuba. Katonda n'akola ebyaka bibiri ebinene. Ekyaka ekisinga obunene okufuga ng'emisana, eyo y'enjuba yesinga omwezi obunene, yo era efuga misana, togirabangako ng'efuga kiro, yo enjuba efuga misana. Newankubadde ebeerayo mu bbanga eyo gye baagigamba okubeera, naye ye era efuga misana. N'ekyaka ekitono okufuga ng'ekiro era n'emmunyeenye. Ekyaka ekitono gwe mwezi kyo kifuga kiro era n'emmunyeenye. Era bwe buba emisana bibeerayo eyo nga bisirise nga birinze ttaani yaabyo, kubanga Katonda yabiragira. Katonda n'abiteeka mu bbanga ery'eggulu byakenga ku nsi. Ebyo ebyaka ebyo ebibiri nga kw'otadde n'emmunyeenye yabiteeka eyo mu bbanga eyo bisobole otumulisa. Era nga bw'olaba ettaala y'awaka tebeera mu nsonda, tebeera wansi wa kitanda, ebeera mu bbanga n'esobola okubamulisa. Ne Katonda bw'atyo bwe yakola. Ate ensi eno nnene nnyo naye tulina enjuba emu. Ensi eno nnene nnyo naye tulina omwezi gumu gwe gwaka n'emmunyeenye bwe kityo. Katonda n'abiteeka mu bbanga ery'eggulu byakenga ku nsi bifugenga emisana n'ekiro, era byawulenga obutangaavu n'ekizikiza. Kirungi nnyo okubeera nga twawula obutangaavu n'ekizikiza. Kirungi kubanga kituyamba nti obutangaavu bwe bujja nga tufuluma tugenda ku ssomero, tugenda ku mirimu, tugenda yonna. Ate ekizikiza bwe kijja buli muntu adduka ddaka kuwummula. Ekyo Katonda yakikola akigenderedde omwana w'omuntu awummule. Katonda n'akiraba nga kirungi. Ekyo nakyo yakiraba nga kirungi abantu okubeerako obudde obw'emisana ate ne babeerako n'obudde obw'ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokuna. Tugenda kukoma mangu nnyo. Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebyewalula bingi ebirina obulamu, era n'ebibuuka bibuuke ku nsi mu bbanga ery'eggulu. Olaba? Era Katonda teyatonda bibuuka mu ggulu nga tannateekayo bbanga. Era Katonda teyagamba nti wabeewo ebyewalula ebiri mu mazzi nga tannayawula mazzi. Banne Katonda mugezi. Eno ensi yagitonza magezi mwana omuto. Njagala ekyo kimanye. Katonda yatonda eno ensi ng'ajjudde amagezi era nayo n'agitonza amagezi. Kyovudde olaba ng'etunyumira. Tetwagala nagivaako. Omuntu ne bw'aba nga amaze emyaka 10 ne bamugamba leero ogenda kufa era agenda akaba. Kubanga ensi ya Katonda gye yatonda enyuma ewooma nungi. Akati munnange Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale, kubanga yali agawadde amaka gaago. Amazzi nga galina amaka gaago ne gatandika okuzaala. N'ebibuuka nga nabyo abigambye mwe mubuukireyo mu ggulu waggulu, era nabyo ne bibuuka. Katonda n'atonda balukwata abanene ge gannyanja aganene, na buli ekirina obulamu ekyewalula mu mazzi kye gazaala. Amazzi gano ge yayawula ge gazaala, ge gabeera olubuto ne gazaala. Oyo Katonda yeewuunyisa. Katonda teyatonyesa byennyanja oba ebintu ebyo eby'omu mazzi n'abiteeka mu mazzi, oba teyabibumba. Naye yagamba mmwe amazzi mmwe ge nayawudde ge nawadde amaka gammwe mugende muzaale. Ne gazaala, ne bazaala b'empuuta, byennyanja, mukene, biki, balukwata n'ago ag'ennyanja ge mulabako ku TV. Gonna baagazaala ku lunaku lumu. Katonda bwe yagamba ennyanja ogenda okuzaala. Era n'ebibuuka bibuuke ku nsi mu bbanga.
nabyo bannange n'ebibuuka nabyo ne bibaawo ne bitandika okubuukirawa mu bbanga. Katonda n'atonda balukwata abanene abo twabamaze, n'atonda balukwata abanene na buli ebibuuka ebirina ebyoya mu ngeri yaabyo Katonda n'akiraba nga kirungi. Ekyo nakyo Katonda yakiraba nga kirungi. Katonda n'abiwa omukisa n'ayogera nti mweyongere mwale. Kati tagamba mazzi nti gwe mazzi yongera ozaale ebirala. Amazzi yagagamba omulundi gumu nti zaala buli kyonna ne bizaala. Kati agamba bino ebyazaalibwa nti mweyongere mwale. Gwe empuuta zaala empuuta nyingi. Gwe ssemutundu naawe wegamba bibe bingi mujjuze amazzi ag'omu nnyanja. Era n'ebibuuka byeyongere ku nsi. Naye Katonda yatonda ensi, yagitonza magezi, ate yagitonza kigambo kye, mwana omuto. Ennyanja yazaala, naye ate teyaddayo kugigamba nti zaala. Wabula ebyo ebyazaalibwa Katonda bye yagamba nti muzaale mujjuze ensi, munaabiwa n'omukisa. N'abiwa omukisa. Tugenda ku 23. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokutaano. Ku lunaku olwokutaano Katonda yatonda ebyewalula byonna mu mazzi nga ayita mu kulagira amazzi gabizaale, ate n'amala n'amagana nammwe mweyongere. Kyovudde nga buli kyewalula mu mazzi bingi kubanga bizaala, byonna bizaala. Buli ekyeyateeka mu mazzi omwo banene ebirala tetusobola kubimalayo, naye byonna bizaala, n'olwaleero bizaala. Haleluya. Olwaleero nno tetugenda era kusingako wano, we tugenda okukomera ddala awo nga tumaze okulaba ng'atonze ebyo byonna ku lunaku olwokutaano. Lunaku olwokutaano takatuddemu katono, Katonda yalumala, mu nnaku 5 Katonda yazimala ng'atonda ebiri mu nsi. Nabagambye nti ensi yali yagitonda dda, naye kati ennaku ez'ettaano yatonda ebiri mu nsi. Byonna bye tulabye ne bye tujja okulaba ne byotalabangako ne byoliraba, byonna Katonda yabitondera mu nnaku 5. Kati tujja kulaba oluvannyuma lw'ekyo kiki ekyabaawo. Kale katusabe. Mukama omwagala, tukwegayiridde olunaku olwaleero tusomye ebintu bino biyinza okuba ng'ebizibu, naye ffe abaana abato oba abaana bano abato abawulira bawe amagezi basobole okubiwulira ate babitegeera olw'Omwoyo gwe Omutukuvu ng'abaluŋŋamya mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okoze bulungi mwanattu, weebale.